Olunaku olwaleero poliisi evuddeyo n'eyogera ku musango gwa Hajjati Zuula nga kw'ogasse ne Haji Ali era poliisi egwogeddeko bw'eti mu katambi ke ngenda okulaga. Naye nga tonnaba kulaba katambi kano nkusaba likinga video eno, subscribinga naawe atannaba. Kale kankuwa omwogezi wa poliisi omwerabireko. So for Haji and I think Hajjati, yeah, I remember that case. I came and gave you feedback. You recall that Hajjati was complaining that her daughter was defiled, and her complaint was that no action was being taken, or that she was not satisfied with the nature of action which was being taken by the law and order sector, police and other agencies. Now, when I contacted our police circles, I got a briefing that her matter was looked into, and this is what happened. Police follows certain scientific procedures. And you'll also need to realize that investigative processes are very particular. In respect to this matter, there was an allegation that a child had been defiled. A statement was taken from the child. The child alleged that yes, she had carnal knowledge with a particular individual. It could have been anybody else, but in this particular situation, she zeroed on Hajj. So what police did, it got her statement, and it also took her for a medical examination. The medical examination results came out positive, reflecting that the child had carnal knowledge. Now, the details as to whether the child told the truth or not are purely issues that shall be solved in courts of law. When you wake up on a good day and you say that I had carnal knowledge with so and so and I'm a juvenile, then we must pick interest in the person you have accused. And that is precisely what police did. And police took the file, because we are not usually the final determinants as to whether you will end up in court or not. The moment we take a file and present it for legal perusal and legal advice in the office of the DPP, should they find that our investigations hold water, then they will indict you. And precisely that is how Haji ended up being indicted. Now, here comes bloggers. Bloggers and their narratives. For me, my appeal to bloggers is that get out of your comfort zone, take this information to the relevant authorities so that it is used as evidence. The moment you keep out there and you continue debating, a debate cannot be helpful in an investigation. Get that very good information you have, like for instance, the claim that the girl was coerced. If it is true, that is very good information that can be shared with the people who are handling this matter, as opposed to simply keeping it within the spheres of blogging. So, if there is anybody who has substantive information, contrary to what Hajjati and the daughter gave us, it is the appeal of police to share that information, come with evidence, that information shall be utilized.
I guess I've answered you, Jude. Yes, buterevu yonno ye mwogezi wa poliisi nga bw'omuwulidde avuddeyo n'ayogera ku nsonga eza Hajjati Zuula nga kwogase ne Haji Ali. Agambye tests zaakoleddwa okusobola okukebera omwana oba ddala yakwatibwa era nga results zaakomyewo nga ziri positive, ekitegeeza omwana byaddala yakwatibwa. Naye ate kino tekitegeeza nti Haji Ali ye yamukwata. Tekitegeeza nti Haji Ali omwana ono ye yamukwata, wadde nga waliwo ebigambibwa nti Haji Ali ye yakwata omwana. Kitegeeza Haji abalibwa mu ba suspects bateberezebwa okubanga be bakwata Nisha muwala wa Hajjati Zuula. So Haji naye abeera abalibwa mu ba suspects, era n'okusinziira ku statements omwana ne maama ze bakola ku poliisi, Haji yalina kukwatibwa bukwatibwa kubanga statements ezo yazirimu era nga gwe baali balumiriza okubanga munnange ye yakwata. Naye zino ensonga zonna tezitegeeza nti Haji ye yakwata, era okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso. Era omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ategeeza bloggers ne public yonna, bw'obanga olina obujulizi obanga olina information esobola okuyambako mu musango guno, gikwate butereevu ogitwale ku poliisi ebeere ng'esobola okuyambako mu process ey'omusango guno, baleme ggulwako nnyo. Information ene ebadde eyitaayita ebya ID, simanyi omwana baamutwalako ebweru, information eyo basabye omuntu yenna ng'alina obukakafu ku information eyo agikwata, agisitule, agitwale ku poliisi ebeere ng'esobola okubeera nga eyambako mu kunoonyereza ku musango guno. Information eno nno ya mugaso. Bloggers abadde babiwandika ku social media, bloggers abadde babitambuza, nammwe abantu bennyini kuba bw'osoma mu comment sections ezimu omuntu avaayo n'akunyumiza Zuula, nagamba Zuula yakola bwati ne bwati, Zuula wano yasobya bwati ne bwati, n'akunyumiza Zuula n'olabira ddala nga Zuula aliko akabuuza ali buwaayiriza Haji. Kakati ebyo poliisi byegambye nti information eyo bw'obanga ddala ogirina, giweeyo mu mikono gya poliisi esobole okuyambako mu kooti mu kugonza omusango, mu kusobola okuzuula mangu ekituufu ki ekyabaawo. Naye nga wetwogerera essaawa yonna Haji agenda kubeera nga aleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 bamusomere emisango, then n'omusango gwe gutandike okubeera nga guwulirwa, era kooti yeyina okuvaayo ne final judgment oba ddala yasobya ku mwana oba bamuwaayiriza teyasobya ku mwana. Era aba yasobya ku mwana ne bizuuka nga ddala yasobya ku mwana, Haji kaba kaweddemu, akalabba kaba kakuluma, kuba guno omusango guline mu kamera public yonna ekola ki egumanyiiko, so kooti kigikakatako okubanga enoonyereza n'emanya amazima neewa ensala yaayo nga yeeyo. Era Haji bw'abanga yakwata kagenda ba kamujjuutuse. Ate Hajjati bw'abanga abadde awaayiriza nga ddala mufere ayagala kubba bya bugagga bya Haji, kagenda banno kaweddemu. Hajjati bw'abanga bino byonna byonna abadde ayiya biyiye ng'apanga bipange kubba Haji nga bwe kigambibwa, kaba kaweddemu ku sayidi ya Hajjati. Nebiri byonna byonna bye bazze bamwogerako emabega nti azabba abasajja ab'enjawulo, zennaku z'omubbi bagamba zibaana, anaage gaba gaweddeko kubanga kiba kigenda kumutuulamu. Naye information yo naffe tujja beera tugikutuusako butereevu wano ku KIKA Media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku KIKA Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyera kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like
mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala weekuumire ku mukutu ogwa KIKA Media ky'oba okola likinga subscribinga commenting endowooza yo mu comment section bw'obanga olina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola okireka butereevu mu comment section tujja tukisoma then tukiteeke ne mu nkola kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.